akati ne Ssemakula nga yalikoppa ngajja n'olugatto wajja atijjukira ebintu tuli mu katogo ke ko mu kisenyi awo waliwo binnyonnyonnyonnyonnyemme nga mu kisenyi mu buwunga awo nga tubuuka tutiya yabuuke naye nga essimu nejja emyasa yagiteekanga bweru kati ngagira obudabutega wano n'akenyigira ebiseera ebyo anange nga nawe tutya ngakijena gyaweke twinevakawasi nenyakiri neyakanga obudde okatayiminga butayiminza oti n'okanyiga ne kakaba oyo mwana sseba alina ssimu nagira kati nadawale ogambye ng'eyeeti wano bwe wati ne kakati nange ebiseera ne banziba ebyuma mu kisenyi nagenda nga nakubanga nnyo endongo eyo ngenda nnyo mu tulabu awo biseera nga mukwakira aba yali eno gundi waiti naire eyo yali ekyaliwo mwe mwali temunaba kujja Kampala nga mukyali mu kyalo Butambala nagenda n'okuddayo ng'ebyuma bakozesa babibbi ng'ova mu ndongo naye nalina akola naye nsula mu saluuni ng'oluva mu ndongo oyingira saluuni aningira saluuni bagamba musajja akeera nnyo makya nze nsooka okugira bagamba musajja akeera nnyo ku mulimu kumbe wasuze nsula mu saluuni kakati nomunange nga tumalirizaawo ye twakola ki we babibba Ssemakula ne mugamba munaye ebimalange bakoze eki naye n'ademba gobye nga mbakutte kakati naŋŋamba naye ebintu bababibye yali yagula n'ebintu ye nga mu magezi ng'akola ki aŋŋamba ebintu bababibye yali yagula n'ebintu ye nga mu magezi ng'akola ki nga agula bwabitereka ayina kumpe alinga nkoppa naye nga ayagala kola saluuni ennene kuba ye alina ssente kati naŋŋamba ngenda kukuwa ebyuma n'abimpa biri bye yali yagula nenziramu nenkola ki nendoka kati twagenda Heritage Africa ongo kolo twagenda Heritage Africa misawuli maganjo nenzira fefe twaliwo twabala baseball ziri nga tukuba ziri nene kitegere nga bavuga eggali mu kisenyi eggali zaki twali bana bagagga naawe eggali zaki nawe byonyumya amma nga tuyambala baseball gundi nga bajjangu nene bwete oliteeka mu bisapatu nezimba noyongerako obuwanvu bakuyitaka akati n'ogenda kati we nadda babitutteera ebyuma yes ng'oli akute ne faani adduka mmulaba kati we namugamba Ssemakula era banzibe nagamba jangu kati tutandike kukola naye nalinga nsala enviiri ezo nga njagala nnyo music waki wa Ssemakula nga lwenjira mbeera nnyimba luyimba bwa Ssemakula mbeera nnyimba kati nentandika okubeera nga ndizidi mu kuyimba ne mama nga te yali muyimbi ewaffe walira abayimbi bangi tegeeza obuyimbi jaji aba Ssemakula kati yamanyi bagira Apollo Hotel kati Ssemakula yamanyi jajja bandi gye yayimbirangamu taata we ekimu natandika jamutandika okuyimba nentambeeramu omwo nga njiga ndi ku byuma experience mpolampola kitenganga mbiyigayo kitali kibi nali nakyenoonya ekitegeeza n'omala ogenda ku shoni ekyankala n'osobola okubipanga bulungi mbisobola kati oguvako gubi otya ogamba otya Ssemakula nti oyinanjagala kuyimbamu okubadde oluyimba oba kati waliwo we baatuukiranga nga nnanga Ayirina Matovu Mesach Ssemakula Ronald Mayinja kati awo we nalinga we nakola ki we nalinyiranga ku stage manya ku motoka eranga mu kyalo eyo bayimbanga live nga bagenda ku kyalo nga bateeka ebyuma ku motoka nga babikuba live kati omuyimbi alina oluyimba ebiseera ebyo nti bansaasiraako Rita Guma mukitegedde nga
alinnyako n'ayimba nga twavuga mpola mpola. Kati oluyimba lwa Irene Namatovu tindiraba ntanga nkuzaddemu omwana. Kakati oluyimba olwo nalwagala nnyo ne ndukwata. Kati oli we yakuba ebiguuni ng'akola sound check nze nasooka odutuulamu. Kati ndutuulamu bonna beebase nenda okulanga wanjudde zikateni mu hoteri. Semakola najja nankuba olina ngamba gweyiga yimba nga musajja nga nyimba nga mukazi. Olwokuba oli yali mukazi yali mu tooni eri yamu. Kati yitandika kuyimba nga bwentyo kati tebaŋŋamba nti tosobola. Olwo nalaba nga kiri bwe kituuze nengenda mu maaso n'okuwandiika newandiikirawo ennyimba nziwandiika mbeera n'obutabo bwentyo nebyagenda. So twavudde ku byabadde mu wiiki kati ate ntudda ku bulamu bwange lifestyle yange. Ate eyo ng'anjagala kacumbali wajja ogisanga eyo saawa nga 3 nga tukuba mboozi. Kacumbali bagiyimba ejja kujja kacumbali. So akati bulamu bwe butyo mbadde mbuyitamu nga nkola ki nga mbitambuza naye ibadde mu wiiki tugenda mu ssaawa ya swala tubaluka ekyandeo mujje mulio bajjamu ye mungi ebyokulya tukola 24 abantu bangi baabwe tukola 24 tuli wano ekyandeo restaurant tukola 24 tukola emigati tukola chapati tukola mandazi pirawu mbuzi matooke ennyama chapo pizza byonna ate ku bbeeyi ya wansi hot dog olina biwatusizamuko mu bbeeyi because si kirungi kasitoma kujja nga amanyi sente nkadde alibagenomuwalisingi nga tagimanyi. Bye twakyusizaamu bibaddemu nga ebikuba bitubadde ku biseera munaku zino enkulu babadde babirinyisaamu naye kakati bigenda kugenda biddeyo ku nomo. Bali we basanga naffe tussa kubanga tetulina mbuzi gye tusobola ogamba nti oba tuzirina era tulina zigula eri gye batusuguza. Naye nga tubagala nnyo abatwagala n'abatwagaliza n'abatatwagala mu ngeri. Enkwacyo abaana baalina empisa nga nnungi bakola empisa. Security yali gulugulu abantu baali bajjudde bulungi tetwaswala ffe baalanga naffe eno naye nga nabo mu lubiri nze nali mbaagaliza nali njagaliza kubanga ate waka bibiri waka naye ababikyusakyusa ne babiteekamu politics ne babizanyazanya bati ne batujja otukola obubi abayimbi bagenda batwawula kati batandise okubeera nga twegeraageranyiza kwekitalina kubeera kitegeera gundi asinga ono gundi asinga ono ekyo kiviira ddala kuba promota kitegeedde waliwo promota abamu nga bo tebategeera yes nga bakola bye baagala bwe baleetawo ekintu tebakibawoza nti kino kiki ekiri emabega wa kino kiki ekigenda okuvaamu kitegeedde era ffe kyatuyamba nnyo kabaka obutagenda wa kyatukola bulungi era kyebagamba omukulembeze abamukulembeze aba n'ebimwogerako ebyenjawulo tegedde kati yes bawulira batya ndi sayindi wa mutanda nga waali nedda nali njagenda bugenzi nti wakabaka tebalagira anti era kasana tegeera ntazze nina sijjagendayo nani nabo tukatiesa tubategeeze nti ekintu kino baali bakikolamu omutegesi yakola ensobi kitegeedde kubanga yakola ne lisiti ng'egamba bano be bagenda okulabikako mu nkuuka kati gweoba togenzeeyo oba toli ku lisiti okwo n'ogenda siba oba obucupa tomudde oyo yagabana musabire mu ngeri essaala musabire asobole okubeera nga asooka z'embirizi zeegatta ekitegedde omuyimbi senga bamukuba obucupa tekimumalamu amaanyi abeera tatya ne odies okuddamu kibi nnyo bannanga bakuba obucupa babonereza wakiri omuntu omuyita n'omukuba oluyi naye nga tomukubidde kacupa mu kamera bannange kibi kiruma kibi
atalina kyobagamba kitegeera katugambe nti obucupa bwe bakuba Lwaki buyinza omuntu okuddamu okuyimba e Kampala Lwaki yalwa ono yayimba ne ono w'embalala abalonda stage n'azamu bambi kakati nedda tomungere tumusasire naye abamukuba baleka batama kiti balina gwe befaana oba baali bamuyita full figure olufiga asaana okuba obucupa anti gwe bamanyidde okuba full figure manya kathe yali ku nkwakyo ng'ayimba oyo mama fangoni yali ku nkwakyo ng'ayimba naye yanyamba netetuma tata manya gundi wali bayidiga bagamba tulina enkolagana nnyo naye amaloboozi temutufuna sembereko kati tujebasi awafuna awo mutuwulya bulungi gamba yes tusimbule embalaasi naye nga mutapingibwa nesiraba butima tuli mu buvide mu wiiki twacakalirawa 31st twacakalirawa Christmas bikyebadde mu wiiki osobola oteekawo ekibuuzo kyo kisoya Hajji zagenda okukola ssaawa 11 nga nkwakyo temuliba oli bulungi abantu abasinga ne batyamu ne bagamba nkwakyo ziwaze 11 anafuna abantu ani akyogero ye ataaliyo kubanga ekyo kyali kyogerwa omuntu ataaliyo naye yaliyo zagenda okwera essaawa 11 nga layini ekoma ate kuwa ng'ekoma eno ku lufula eno waggulu yes natuuka ssaawa zalinga 3 nga ki ng'abantu basinga olunyiri lwa layini ekyanyumira wa alien yakola security ofuna aba security abageto baaliwo abafango ni benyininyini nga bakola security nafuna amagye nafuna abapoliisi tewali kubba bintu tewali kubba masimu kakyobali waliyo okubba amasimu wama esimu yange bagibba waliyo okubba amasimu mwebabba amasimu naye yenyini yali yenyigidde mu kubba amasimu nedda ono yali kamera ng'akola Hajji bagambye baagala kukolabo ne Kaziwe Kapo Kaziwe Kapo yenyini alina okunsaba Kaziwe Kapo nnoonya fani we yasaba efani nankoze bubi gwajajawo ano kale gatunula bwekyoyina otulaga kyakulya soma comments nogira kati gwensoya bibuuzo byo owaaye banziba essimu togamba nti nnimba nedda kati andikane kulokulabula naye mmwe abantu mmwe abagenda mu nkuuko oba mugundi oba mu bivuba ebirala bano abasajja babagamba nti mwanika amasimu mutukubemu butooki mwemuba mulowooza ki ekiddako esimu obadde ogitadde mu nsawo era ogisirikidde ate gwe n'ogira essimu mbumuwanike mukube mutekeko tooki omulisaani gweyagala okulaba obanoonya mubbi oba oba oyita mubbi anti abayimbi bemwagala ebyo tobyagala kubalagala abo mwagala nnyo balagala abo abantu balaavu basi kale namwe mujja gitegeera ng'essimu egenze naye ndowooza ono kacumbali yali mu kivulu kyali engeri yali akutte kamera ndowooza mukuwanika bwati alikodingi jagende waali ni mugamba agingulire n'abwagizi naye Hajji omwaka guno ekutandikidde nga amasasi ganyooka osuubira tugenda kugumalako tuti era abantu beekuume batya buli omu abeere ki abeere wa munne naye si mangi sasi tegabadde mangi wakubagana agaguddewo mwaka guno bolemuki wiiki eno mbaddemu amasasi ga mulundi gumu anti bwe tubanga wiiki twakatambuzaako wiiki emu leero ennaku zomwe ziri 5 naye amasasi gagavuga ekintu ekyo bambi erinnya ly'omusajja abantu abamu bagamba kabadi naye si kabadi awali okutwala obulamu bw'omuntu awali obulamu okuggwawo tebabayo kabadi ebintu ebisobola okapeninga kubanga engeri gye babinyonyolamu lwakuba munaye social media yo bannange buli omu annyonnyola kyayagala buli omu annyonnyola kyawulira kimuli wano bitegedde naye ng'ekyaddala omuntu pasita yagambye yawulidde ki edoboozi nga limugamba kawansi limugamba vuga emmotoka endala nigamba vuga emmotoka vuga tuve wano kakati ebyo bikyasolokera ddala bakubye amasasi ago bagakubye bava ku sayidi ki eya co-driver pasita yabadde driver kakitegeeza yabadde ayagala okukuba bagamba
nti pasita yatuula wali bakubidde omukuumi we sikyo kakati ekyo kitegeerekeka nga tonnaba kwogera sooka okubaganyeemu naawe essasi we balikuba lizikiriramu ono gwe lituukiddemu kati bakubye agasoose nga gakakubye kubanga pasita yatugambye omusajja bamukubyewa wano akati we bamukubye wano omusajja ndooza n'aliwulira n'akutama wansi waki n'agamba pasita nti kutama pasita naye kati pasita mugamba ebintu bino abyogere direct byabadde anti kati buli lwoyogera ekintu ng'okyaddemu art kati yalina literature ow'eddiini akyogerera mu ngero mugundi mwani yayogedde bwati nalabye yeekaalo mu maaso gange okitegedde akati kyensaba pasita oba n'abakola interview temupapa kwogera bigambo okitegedde ekintu kyonna buli ekigwawo gwe noyogera ebigambo ebingi bibako ebibuuzo ki era bingi so akati kuno essasi ne lyakubewe papa lyakubyani omukuumi n'amugamba kutama si katonda yamugambye eddoboozi yaliwulidde naye oli yamugamba okadde yamugambye nti kola ki kutama akati mugambye okutama ekyo kitegeerekeka era nti n'amasasi agazze gatukidde ku ono ng'ono amaze okutama kati era okutama bwoti omugongo gwa pasita guno bwe bwani nti bamukubye era kikyasoboka gano yakutamye bwati gano ne gamuyita ku ki ku mugongo waggulu kisoboka nakyo kati ebintu byonna bikyasoboka anti ekyabadde kiyombye abantu bwe twalira nti pasita bamukubye amasasi bo bali basuubira nti ekifaananyi kye banasooka okulaba ekya pasita ng'ajjudde bandage bweziti kati balabanga akantu kali wano ku mukono ne bagamba ng'omanyi lwaki bano abasajja abalala bo babeera ne damages bo basirikale basoja naye pasita si musirikale kugamba nti kalwana addiza eki naye bali bagamba bo bazira bafanga ki bazira nti ye era bakulagira n'omukuumi kati era pasita agambye awo nti pasita oyo omusajja oyo kati muzira Hajji bagambye mu akasajja ke kadda kakusse kani ka Bujjingo nedda ekyenyogera kyekituufu nti ayogere ebintu nga birina okubeera direct tateekamu zabuli gundi mugamba ono yaŋŋambye yeyawo engeri gyalina mukama omungi alowooza mukama yayogedde anti kati ye lwakitagwa waddiini ye waddiini era ayogera mu lulimi lwaki lwategeera otegedde ye waddiini era ayogera mu lulimi lwaki lwategeera lwa ddiini kakati ye pasita agamba abantu nze omukuumi eyaŋŋambye nti tufa kuba ekyo kitegeerekeka budde ekibaluka bakikubye tufa nono nagwa nono nakola tekirumya abantu emitwe katonda yamugambye kaka ekyo kyokka tekirumya abantu emitwe agambye kituufu Hajji yes agambe gwe ono sebo papa waffe tomuyita naye azadde wano kagezi nnyo ani agambe wana atadde wano komenti ebyaddala kyekituufu agamba abantu nti olinga olugamba bannange tufa osegede naye nga yali mukubye ne bakka kyekyabadde nenga tebasigeza nnyo pasita ate n'okutya kuli kusobolera okusirwa okulinnyisa emmotoka n'ewaba kakati bano abagambye nti naavuga yadde avuga kugoba bantu ekyewuunyisa Hajji nti webakubye amasasi yafunye confidence esobola okugoba oli kyobola abanauganda babadde bagamba ani agambye ndi n'agoba ye kenyini yagobye kakati omusajja nga yagala mutomere ebintu bino birala waliwo okutya kitegedde n'okwekaza ebyo nawe ebiri okitegedde kati oli yakyogedde kugamba bambi nze omanyi omusajja Bujjingo mukwano gwange Hajji yakyogedde mu kutya yakyogedde mu kutya
kubanga ne wali agambye nga mwali mukuziika bwe natutte muganda wange nagenze Mulago naye nga ne Mulago yennyini takyamanyiiyo kubanga naawe kenyini ali awo tokyamanyi Mulago kubanga Mulago baamukyusa main entrance main gate bakola ki bagikyusa kati yasookera eno mu mukadde ng'ayambuka bagenda okutuwe ne mugamba nti oyina kudda ate eri okitegedde ebintu bikyuka ne pastor yali akimanyi nti nno bajja mukuba amasasi ate lwaki abakimanyi kuba mu sipiiki ye yagambye nti nno n'omukadde w'ekkanisa yamugamba ti bwe bali kuba amasasi bali gakubanze tegali kutuukako olulimi lutonzi naye omuntu asobola okwogera kati nga oyo pastor asomye ebitabo wabanga preachinga abantu be ayogera ebiriwo n'ebiribaawo ategedde asomye agira bwati ate ekigambo wakyogera bwati alina okirandula Zabbuli 12 awo n'agamba Abayonaani ne bakola bwe bati kati n'afuba okutegeeza okitegedde n'alusoma n'adda mu mbeera eya bulijjo yoyo pasita nze gwenjagala era talimbangako nti mugwe mufe mugire mutiababeera balimba haji sagala kumundisa manyi gwe totegeera bulungi oyagala bannu ekyo gokyogedde otegedde so kakati bibyo ebibaddewo naye bambi Mukama yeebala era nga yasevinze pasita obulamu obwaweddewo naye tusaba Allah amukole kyamulamuza ekisa kati Hajji lyo nga bigenze tugenda kati mu bivvulu guno mwaka 2024 wavudde n'ogamba olangiridde oyagala kutegeka tugenda mu Serena mwezi tuli mugwakumeka Sagala nnyo obuvuyo njagala tugenda awo mu gwa 8 we watyo tubatwala awo si wabe tuteketeke bulungi abantu banonye ssente mutandika okusuula mu bukebe yes Catherine yeye agitumye bodies gold eyo gitumye eki nja kuba mbabuulira sikola lwakuba nti oli abakoze kintu yes ndabanga kupataito nako kakutuukirako bulungi kuba omuntu olw'emyaka si wabi omuntu awulira ekitooka obudde buno okimanyi ekitooka oluyimba olw'ekitooka kisinga ennyimba z'omwaka oguwedde zonna sagala kumpakulira nnyombo nogwe lwadde mbogenda nekyowulira kyoyagala wakuba ekitooke nga buli niigiina buli mukolo gwa niigiina bwe luleeta okuwaayo ebirabo bano leero bawondo ekyabawondo era nakati bakyazaagala z'enkuba kati kanyampisa ennyimba ku mikolo esirimba ku mikolo n'abamu bantwala ne mu makooti nyimba nyingi era abantu abalala bagamba toddangamu okugaba olubiri lwatogeza n'ogaba olubiri lwa kabaka bajja kusibira bwereere akati enyimba ekitegeeza enyimba zikyali mbeera nkola era abasajja babeera bakwata lwaki ab'ennaku zino tebabakoppa b'ennaku zino bayimba zinyimba za wiiki yagambye yagambye tamuveeko ki on top hard yes kati olimba nga muveeko owulira nti muveeko wesibako wakinga olaba ng'enjala ez'ebbeeyi muveeko ngamba muleke wali wasobola omuwa ebyebbeeyi otawanya wakinga tusobola muwaza nviiri kati omuntu agoyingewa abaza nviiri wali wasobola omuweze